nga bwe tukyalinda Pentagon y'omukulu Pastor Aloysius Bugingo. Actually kakati tekyali Pentagon yemu, yavuddeyo n'atukakasanaga nti kakati okusinziira ku demand gyalabawo twetaagira ddala Pentagon 5 mu ggwanga lyattu Uganda, naye ng'emu kasente tekanaaba kubeera nga tekawera, naye agamba nti inshallah Mukama ajja kubeera nga ati abasobozesa, kubanga zindiga bwe ziri zijja kubeera nga tezisonda ssente, era munnaye Pentagon 5 zirina okubeera nga ate zizimbibwa. Kakati omukyala oba yali mukyala we amanyikiddwa nga Teddy Bugingo asitudde kanisa muganda wange. Omukyala Teddy Bugingo Naluswa abadde ayina endiga ze side zaawo ku Bat Valley Theatre awo yali yazze kanisa ye, era ng'oluvannyuma okubeera nga teyayawukana n'omwami ye yadda wali ku Bat Valley n'addamu n'abeera nga atandikawo pyajukira ye n'omwami we baatandikira ali ku Bat Valley. Kakati olwavaawo ne bagula ettaka lino erya Kanani, lwavaawo omusumba Bugingo n'ayawukana naye n'afuna omukyala makula. Kakati ye Teddy n'addayo eri ku ground yonna ensonga gye zaatandikira. Kakati nomuna ya mawulire gennyinawo ssaawa eno Teddy Bugingo ng'ayambibwako mukyala wa Pastor Kayanja, mukyala amanyikiddwa nga Jessica Kayanja, amukwatiddeko ne babeera nga ate bazimba ekkanisa. Ebigambo nina bitini era ngenda kubeera nga tenkutirawo video mu maaso awo osobola okubeera nga te olaba embeera nga bwetambula sayidi ezeeyo. Omukyala oyo mubeere nga te mumuyozaayoza at least ye mu busobozi bwe endiga zasobola okubeera nga tezimusondera kasente n'abeera nga ate munaye azimba ekkanisa, naye nga banaye kiri makanisa kanisa bane yaka waliyoko kasente wayi kawaliyoko kasente. Anyway agenda kubeera nga tembatirawo omukyalo ono. Video liking sharing irako abalala comment section genda wasawo omukyala muyoze yoze ate tubeere nga tutambulira mu fena kamere nga tenkomawo n'amawulire amalala mangi nyo tumuvaawo. Bwe tubanga okuva 2019 nga tusonda sente nga tewanawera biliyoni 10 nga wakayita emyaka kati 6 tubale 2019 kale nze manyi kyatandika 2018 nga tusonda sente nga tewanayitadde emyaka 6 nga wakayita emyaka 6 tewanayita nawera biliyoni 10 katugeze waliwo 5 mu myaka 6 twetaaga emyaka 6 okweza biliyoni 10 ate nga abantu bongera kuba baavu. Kitegeeza ki nti emyaka emirala 5 twetaaga biliyoni kale 5 gye myaka 10 kati bwe tuba twetaaga biliyoni 10 nga buli myaka 6 tufuna biliyoni 5 twetaaga emyaka 6 emirala tukyetaaga emyaka emirala 6 oba 5 okuweza afu. Kino kitegeeza ki mu Uganda mujjudde obubbi obutaliko kunoonyereza, era bwe nabalabe ne Katikkiro nenga beegasse ndowooza Mwami Museveni abagambye mwegatte tulwanyise omwana. Bwe mbwongo oboteekamu ogambe nti Teddy Bugingo bwe yali asituse n'agenda mu Bwakabaka bwa Buganda ng'emikolo gibadde gibeera mu lubiri n'atagenda ddi. Kati ne Bugingo yaleese ekyo babuzeebuze ku byagundi bya Buganda ebyokuganda n'olukolo ebintu bingi bigenda mu maaso bateekawo ezo zi puppet. Owekitiibwa Katikkiro wa Buganda nsaba nkubuuze, abantu badduka emisinde gya Kabaka kulwanyisa siriimu, mukakasa omuntu bwaddukamu emisinde abalwanyisiza siriimu? Mmwe mwenna muli balooya musomyeko mumanyi ensi bwetambula, temumanyi kiki ekiviirako okusiga abantu siriimu ku sipiidi y'amaanyi? Temumanyi kiki kiviirako mu Uganda abantu kufuna siriimu ku sipiidi y'amaanyi? Bwe twogera nga mugamba tubatyobodde ddi lwe baddukayo emisinde gy'abantu abagobeddwa ku mataka tubasondere tubagulire amayumba ddi ekigendererwa ky'emisinde mwakitta kyali kyakuuma Kabaka n'abantu be, mwakifuula bizinesi mutulwanyise siriimu. Okakasa emisinde egyo ginaagoba siriimu mu Uganda oba ina siriimu bwadduka n'atuya nangaawona? Mmwe temumanyi nti embeera y'abavubuka obutaba na mirimu obutaba na kyakkola kireetera ddala okufuga abaana okufuna siriimu nga bato? Mmwe temukimanyi mu bwongo bwammwe nti omuntu nga bataddewo omwenge gwa layisi gwa 10 ogutayinaako na stampu ya gundi
yebitongole ebikakasa omutindo Uganda Bureau of Standard mwati kyemugamba omuntu oyo bwanywa omwenge gwa 10 n'atamiira ayinza obutegatta ku muntu gw'atamanyi. Lwaki emisinde egyo togitwalako mu byalo tugambe leero tugisimbudde Magola enkya Kkooki luli Singo luli Gindi olabe embeega y'abavubuka abantu mwe bafunira siriimu mwe bafuna siriimu mukimanyi bulungi nnyo nti abavubuka kati tebalina kye balina si bawala si bato si bawala si balenzi namwe wennyini ababadde batudde awo mwennyini muyinayo obukazi bwammwe ebbali nga bwana buto mwenna muyinayo obukazi bwammwe nga bwana buto nga mwabapangisiza bwa apartment naye ng'omwana takwagala mbu alina bbaawe laavu akwagala lwakuba ebintu zino ensi zasooka ne zikwata ne zimanya nti omwana asobola okwenda olw'ebyetaavu ebyo ne babijjawo nti omwana nababa alina iPhone ng'alina ID asogera n'agyewola buli mwezi n'agisasula $5 nabwaba takola gavumenti nga buli mwezi emuwayo $3 ne biba 4 asobola okuggyako $5 n'agisasula iPhone eba eriko gy'ayagala. Naye mwekyo temukirowooza wano ku Bulaaya teriyo omwana ayinza kulimbwalimbwa kwewakako omusajja mukulu lw'akasente. Mwenna kutandika kuba minisita maani kabe Peter Mayiga muyinayo ba girlfriend nga baana bato. Omwana obo bompangisiriza ennyumba sisuubirayo obudde bwa gama tutwambala obupiira. Nze bembagamba navuganga boda ng'otwala omusajja n'oggwamu n'amaanyi mulwanyisa siriimu. Never temulwanyisa siriimu. Muli mukola sente. Muli mukola sente. Abantu be bagoba mu lubigi nga temubaddukira basondera abo beetaavu. Oyo omukazi abunze n'abaana agenze gy'agenze. Basingo maza balina abaana. Tebalina kyakubaliisa omwana n'agenda mu scrap n'asula ku street okakana ng'afunye siriimu. I will be glorified, says the Lord. Nti genda yakomandinga ya orderinga yayogera. Ekigambo kya Katonda tebakiozaamu, tebakikyusa, tebakibuuza, tebakikola ki wanje. Kyekyo kyennyini kyabeera ayogedde kyekyo. Bw'aba agambye nti genda tambula butambuzi ogende tolwawo tomala budde. Mukama yeebazibwe. So naffe olunaku lwaleero tetugenda kulwawo tetugenda kumala budde okujjako okukola Katonda kyatugambye. Naye nze kyensanyukira mu Katonda nti nno buli kye tukola mu Katonda buli kye tukola mu Katonda Mukama akiwa omukisa. Mukama akiwe tasobola kuleka nga takuwadde mukisa. Nze okutandika Word of Salvation nali nina miliyoni 12 ku account. 12 nga mpulaninga genda Bulaaya nende enkuba eki ng'onsekeredde. Nali ngenda kuba kyeyo nga nsazeewo nga ngamba abaana balina okusoma. Siina ssente. Miliyoni 12 teziina kye zigenda tuyamba, zigenda kugwawo ne school fees tezimaze. Munansonyiwa buno obujulizi amaziga gabeera gassanyu kubanga bwe ndaba nga Sitaani yali asazeewo okunvuluga nfuuke kasasiro naye kati nga ndi muntu. Sitaani yali asazeewo nze kana akazindaalo nawulirira ddala ng'omuntu agamba nti tewali balimu akazindaalo kwogera. Statement emu bweti
esobola okuvuluga n'ofuuka kasasiro. Mukama yeebazibwe. Gwe weebaze Mukama nti towulirangako kintu kikufumita nga kisinga empiso. Nze nakulira nalinga nti ennyo empiso nga seegala kunkuba mpiso, naye nawulira ebigambo nga bisinga empiso obulumi. So neebaza bwebaza Mukama. Naye nina miliyoni 12 ku akawunti, naye nga buli kimu kintunuulidde nenzikwata kubanga Katonda yali ayogedde. Olunaku lumu nali nva navuganga emmotoka nengivuga nenzira eno nenzira eri nga sibitegeera gye ndaga. Kati lumu nasanga mwalanga ataddeko channel 44 nentuula ng'ebimu olusisi bitegeera nabitegeera naye ng'olusogezaako concentratinga naye nebigaana. Kati natuula nadda ssaawa nga 12 nensangawo abaana nga basinza, abaana abavubuka baali basinza services omusumba ze yakolanga mu 2019 ng'abaana bavubuka bazina babuukabuuka. Nentuula neŋŋamba Mukama, singa nange nyina amaanyi ago bwe gatyo, singa nyina essanyu erifaanagana bwe lityo. Naye nali ndi awo nga ntudde ku TV, Musumba najja n'abuulira ekigambo, n'abikula n'atubuulira olunyiriri lwe tuba tusoma. Bayibuli yange eno lwakuba eno yakubiri, ne nanyini na Bayibuli nga ntono bw'eti etambulira mu nsawo, nenzigijjayo nentandika okusoma Musumba we yali atugambye okusoma. Nenziramu nagenda okulira nga nkyuse, engamba kisoboka. Nze yali aweddemu amaanyi ngenda okulaba nga ebintu bikyuka. Nentuula awo neŋŋamba kanninde mpulire Musumba enjiri gyagiwonzikira. Nenindako enjiri yaggwa, bwe yamala okuggwa ndoza mu ebyo ebiseera enjiri yalinga eggwa ssaawa nga 6-7. Nensituka Bayibuli nagireka mu ntebe neŋŋenda neneebaka, nenaaba neneebaka. Ekiro ekyo nendoota nga Bayibuli yange eno eva waggulu ng'egiritalinga ng'eriko obugirita yeetoolodde obugiritalinga neyingira mu nsawo yange bweti. Bwe nazuka ssaawa 10 alamu yange ey'okusaba neŋŋamba nenoonya Bayibuli mu nsawo, so nagirese wali nakutte ebbaaga neŋŋenda mu kisenge kyange. Neŋŋamba naye Mukama lwaki andetedde Bayibuli ng'egiritalinga? Embeerawo nga sibitegeera. Kati naye nagambako mwannyinaze Charles ali awo, ne mugamba omanyi nti kyengenda okukola, nze nayina visa ya myaka 5 ey'Obungereza. Neŋŋamba ngenda kuyiyiza Miracle, tugende tubeere eyo, tukube ekyeyo, alisomera eyo. Charles n'aŋŋamba nno naye ggwe tonaba kwogera ne Katonda okwo kusalawo okwo. Ne mugamba nsazeewo kubanga ebintu obimanyi. Kati mbeere ku Uganda nkole ki? Mbadde muweereza nga mpeereza Katonda, sisobola kusuula buweereza. Wabula kyengenda okukola bwe naasanga nga ababulizi b'enjiri nga mbaako kyenkola. Bwe buba buweereza kyaki ng'etandika nga mbaako kyenkola, naye kaŋŋende nkole ssente mpeereze Mukama neki ne ssente zange. Kyali sinaŋŋamba kale wamanyi engamba ne Katonda omusajja oba ebintu byange mubuulidde byaki? Bintu ebimu oba olina okweyiyiza n'okola nga ggwe bw'okoze eki. Wayitawo ennaku 3
nenfuna okwolesebwa naye ndi mitala eyo nendaba emmotoka nga nnungi nga ya gold munda nga mutabani wange atuddemu neŋŋamba omwana ono lwaki yayingidde emmotoka y'abandi ndi bweru kati mba nkyamulingize bwe nti ngenda okulaba olugi nga lweggula ludda waggulu bwe ruti nga ya gold nga nnungi eddoboozi ne liŋŋamba yingira emagamaga ne ŋŋamba eddoboozi livuddewa ne liŋŋamba yingira ne nnyingira ŋŋamba enta lyayogera emirundi esatu enta ne nnyingira nayingira ne ntuula mu driver's seat awo wennyini olugi ne lutandika okweggala ne lweggala bulungi genda okutunula bwenti nga tewaliwo kivuga tewaliwo steering teriiwo neŋŋamba kati ngenda kukola nti tuyingidde emmotoka omwana mwali naye tenina steering genda okulaba kapeeni kaali ka gold kava waggulu we kati ne kaŋŋamba place behind nenyiga bwenti ngenda okulaba emmotoka ng'ekolaki ng'egenda ngenda okulaba ttiimu y'abantu nga nnene ng'egoberera emmotoka ng'egamba tugenda n'emmotoka eno neŋŋamba ne tufuluma ne tugenda nenva mu nkwolesebwa ekyo kyabaawo after 3 days nga naakava mu kiri ekya Bible neŋŋamba ebintu bino naye oluvannyuma nategeera nti Katonda alina kyayogera nange. God is trying to communicate with me okubaako kyenkola neŋŋamba Mukama leka okwagala kukukola ki nempanika neŋŋamba kati n'ebyokutambula n'ebyaki siriddamu byogerako siddamu birowoozaako kambite neŋŋamba Mukama gw'oba okola. Katonda n'ayongera okwogera nange esente ze nalina ezo nenzikwata nenziteeka mu ministry nga n'abaana tebategedde. Katonda tatulese kyekimu. Katonda tatulese kyekimu. So tosobola kukola mulimu gwa Katonda n'osigala kyekimu. Mukama yeebazibwe. Olunaku lwayo saze kubuulira era mu budde buno bwennyini ngenda kwaniriza mami. Ngenda mwaniriza mami, njagala kutwala omukisa guno okukwaniriza. Mukama akumpeera ennyo omukisa. Tweyanzizza tweyanzeege. Oyinza okutuulako wansi eddakiika gamba kulinaanye nti Yesu mulungi era asigala mulungi ebiro n'ebiseera byonna. Bannange ku lw'ennyumba lya Musumba Teddy Naluswa Bugingo ne Word of Life to Word of Salvation tubaaniriza nnyo era tubaagala nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera wano olunaku lwa leero. It's definitely an emotional moment and some of us are reminiscing of the times gone by. Teddy mukyala wa maanyi nnyo era mukyala mugumu nnyo era sirowooza nti singa nze nali mu kifo kye obuvumo bwandyeyolese mu ngeri gye bweyolesezza olunaku lwa leero. Naye Mukama twagala omwebaza olw'obukuumi bwe n'ekisa kye n'obulungi bwe, kubanga byo tebijjulukuka. Akyali kyekimu mu ngeri emu gye yatambula e Kapanaamu ne Galili n'asigala ng'akola bulungi buli gye yalaganga, ne kaakati akyatukola bulungi.
kyatuleese wano ensonga ya fundraising. Njagala okuzzaamu abantu amaanyi bangi nnyo abeebuuza ate kaakati okukkiriza kwammwe kwalagawa. Abandi badde basaba banyweze ekisiibo wali ate kaakati nammwe. Naye Bayibuli etugamba okubeera abeetegevu okubuulira enjiri mu biro ne wabweru waaki w'ebiro. Ffe tukkiriza nti ebiro byaffe bijja, naye ng'ebiro byo tebinnaba kujja weebeeramuwo ekiseera eky'okubeera wabweru waaki w'ebiro, naye ng'ate ye enjiri tesobola kuyimirira ne bwe wankubadde nga tuli wabweru waaki wa biro. Ffe tetusuulanga kukkiriza, tetusuulanga kukkiriza, tetusuulanga kwagala, tetusuulanga kusonyiwa, naye kano akaseera ke tulimu kakubeera wabweru w'ebiro ng'ate n'enjiri ya Mukama waffe erina okukola ki? Okutambula. Era Pawulo yagamba nti nze siswazibwa njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo bampita mu kyopa kubanga ge maanyi. Kati nga tubuulira enjiri eno tunoonya maanyi okutuyisa mu mbeera gye tukola ki? Gye tulimu abooluganda. Era Pawulo yagamba nti laba nga nze ndi mukomera ndi musibe, naye enjiri ya Yesu Kristo Mukama waffe tesobola kusibibwa. Era Pawulo bwe yali mukomera, that is the time he ministered most. Embaluwa z'Abakolinsi zonna, Abayibulaniya bonna, zonna zatambula Pawulo ali muki? Mukomera. Kati njagala okutegeera nti enkola ya Mukama waffe Yesu yondala nnyo. His purpose has to prevail. Enjiri weeri sitaani ajja kulwana, sitaani ajja tulumba, naye ng'ate enjiri ya Mukama waffe erina okukola ki? Erina okutambula. Pawulo ne bamusiba, ebbaluwa ne zisigala nga zigenda mu maaso paka na kati tukyatambulira ku bbaluwa ezo. Mukama yeebazibwe. Abantu abakatibwako mu bulamu bwa Pastor Teddy Bugingo bukyanga embeera zino zonna zibeerawo, bannange babadde bangi nnyo. Eriyo abantu abaagala okuvaayo, eriyo abatya okuvaayo, eriyo abajja mu nkukutu, naye nga bangi abakwatibwako kubanga yeno enjiri efuuka omuntu. Omanyi Bayibuli egamba, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and that Word became flesh, and He dwelt amongst us, and we beheld His glory. Banaye waliwo okubuulira enjiri out of knowledge, naye waliwo okubuulira enjiri out of experience. I believe this is an experienced pastor. Mwe mulaba musoma ku ba Daniel ababadde mu bunnya bw'empologoma. Ffe tulina Pastor Teddy mu Uganda. Kati bw'obanga olina okubikkulira okumanya okuwera, osobola okutegeera nti omuntu ayinza okuyita mu mbeera zino zonna sitaani kyabadde amwagaliza obubi, Mukama n'akifuula ki? Ekirungi. Ekirala kye njagala okubagamba, nyimiridde ng'omujulirwa nti Pastor Teddy takaggimu. Bw'obanga tokikkiriza nti Pastor Teddy ne famire ye takaggimu nnyo, tunuulira nze bwendi kati, ojja kitegeera nti ki? Titakaggimu nnyo. Eriyo abantu Mukama ye ng'abateekawo babeere ng'enkwaso, ensi kweneesiga neefunira omukisa. Eriyo embeera eyajja nga yajjira ggwe, ogiyingiremu, ogisigemu, ate ggwe Mukama akutwale waggulu. Lino ettaka gimu nnyo era nzikiriza nti tewali muntu ayimiridde na Pastor Teddy asigadde kyekimu mu bulamu bwe. Enjiri ya Mukama waffe tesobola kuyimirira. Bw'abanga Kabaka Nebukadneza akuma omuliro n'asuulamu abavubuka abo abasatu, Yesu ate nga Yesu ye kigambo, n'ajja n'atambulira olwo mu muliro wakati
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.